His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate leero akambuwadde mu kko ku bubaka bwe bwabadde ali mukuwa mu kuziika wano e Kasanda Pulezidenti w'eggwanga eyalondebwa bannayuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Essuubi lya bannayuganda leero alina ebigambo ebirungi byatuwadde bwewaba bibadde bya bukambwe naye ate we tulina okunywerera kubanga bwe tuta ebintu ebimu bwe tutabiteeke mu bukambwe abantu bajja kutufuula ebyokuzannyisa. Abantu bajja kukola nga bebakola nga balowooza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ye ali awo tanyiiga bajjanga mulinnya ku mutwe y'abasiriikirire. Pulezidenti atabuseemukko ate era nange mpulira nga nina essanyu okutabuka kwa Pulezidenti. Abantu buli omu amanye gy'agwa, buli omu amanye w'akoma, tuweŋŋane ekitiibwa tutambuze struggle ey'ensa ng'erimu ekitiibwa ate era n'omukwano. His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, mukama waffe omulungi, ebigambo sooka obituwe tutambulire ddala bulungi nga tumanyi ki kye twagala. President abituwadde ebigambo. Naye ekikulu twebaza Katonda n'obulamu bwe myaka gibadde 81 ate nga gibadde mikufu, gibadde emyaka nga mizito nnyo kubanga abantu abayise mu mikono gye nga be bangi, abantu bakutteko, abantu bagunjudde n'abalala bonna bonna abamulabiddeko ebingi bayitirivu. So twebaza Katonda n'obulamu bwe. Twali mu kitundu kino 2019 gawuleko Patrick Nsamba atuyize okwebaza Katonda ku lw'obulamu bwa muzeeyi kubanga muzeeyi yagenda n'alwala era Honorable Nsamba ne baganda be ne bamujanjaba muzeeyi n'awona ne bategeka akabaka k'okwebaza omutonzi. Tetujja naye twali mu kitundu Samuel wali kozi ne batugirayo zityagaasi n'ebirala ng'abatitiizi batera okukola. Muzeeyi n'anyiiga nnyo, muzeeyi yakwata akazindalawo nga batugoba etyagaasi n'agamba aba NRM abangi n'omuntu etyagaasi mukoze bubi nnyo. Naye muzeeyi yaddamu n'alwala era nga yagala okwebaza Honorable Nsamba ne baganda bo kubanga muzeeyi ye mumujjanjabye. Mukoze ekisoboka kyonna okujjanjaba muzeeyi okulaba nti obulamu bwe buddamu ne butereera. Naye Mungu amaze n'amuyita. Twebaza Katonda olw'obulamu obwo. Muzeeyi badde simanyi nnyo naye bwe namala ku lunaku olwo ne twogera mu kaakatono ne nzise muwulyako okuyita mu Honorable Patrick Nsamba nga ekifaananyi kya Patrick Nsamba ono andaba muzeeyi. Ssebo Honorable Patrick Nsamba twagala okukwebaza kubanga mukadde oyo tomuswaziza, obuswanyu bwe yakuyisaako n'emirimu gy'olowooza nti gyali mizito gye yakozesa ng'akuteekateeka tomuswaziza. Twagala okwebaza, twagala okwebaza ababaka baffe aba Kasanda, Honorable Frank Kabye, Honorable Flavia n'Abagabe Kalule, Honorable Patrick Nsamba basigadde kitole mu kitundu kino. Yagala okwebaza abantu ba Kasanda kubanga mwatusindikira ababaka abateetiirira. Boogera bano bali Kampala ne boogera oluzungu lwonna ne balumalayo. Ekikyamu nga bagamba kino kikyamu, ekituufu nga bagamba kino kituufu. Twagala okwebaza ababaka baffe. Naye nanyongeddemuko Honorable Patrick Nsamba kubanga yafiiriddwa taata. Babadde boogera ku nsonga y'obubbi genda maaso mu ggwanga lyaffe, ensonga y'obuli bw'enguzi, kubba ssentemu w'omusolo. Honorable Nsamba yagala kumwebaza n'ababaka bannaffe abalala Honorable Sarah ne Honorable Sekikubo Ria n'abalala abatambuza ennyo ensonga gye tuliko. Tulina ababbi be twagala okugoba era njagala kwebaza ababaka bonna abataddeyo emikono nga bagamba nti nedda kino kyali kikyamu. Bano abaatuula ne baba ssentemu w'omusolo ne bazirigabirako nga bo tubagobe. Ssebo njagala kwebaza ensonga eno gibaddeko nnyo. Njagala kwebaza n'ababaka ba NRM abamu bagenze ndowooza batiddemuko olwawulidde nti kakati sipiiki eziddako ziza okuba entambwe. Munaye mutya bwereere
ffenna tuli bannayuganda, ffenna twagala eggwanga eddungi. Naye waliwo abayinalema basigaddewo abo basayiningire ekiwandiiko ekyo ekyokujja bali ababbi mu bifo bye balimu. Twagala okubeebaza kubanga bakubadde mulimu bakubire mu ngalo. Kubanga bagamba nti bakubadde ba NRM bagamba nti nedda obubbi bubeera bubbi. Kubanga ebitundu bye mukiikirira namwe mwagala amasomero, mwagala amalwaliro, mwagala enguudo, sente ezirina okukola ebyo zeziri okubbibwa. So nemugamba nti ekintu kino ndera si kya oppositioni. Bana ensonga zo kirungi tuzitegera obulungi. Lwakubadde ffe abali mu opposition fe abatera obutatya. Bannaffe awo oluusi batuwandikira ne mukiitira tuli mu paalamenti. Akakati olabusenyonyi ensonga mugyogereko. Ffe tutyogerako kubanga munaye bajja tukambuwalira eri. Naye ate mulimu abali mu NRM abatatya. Abagamba nti nedda obubbi bubeera bubbi tebuliiko kkala. Kati abantu b'e Kasanda kababuuze mulina enguudo za kolansi mmeka? Tewali. Amalwaliro ag'e Kasanda ero aga gavumenti eddagala gyeriri. Amasomero abaana bammwe gye matwala amasomero ago malungi. Abavubuka beero banaye mulina emirimu ewanya amakolero. Kakati sente ezirina okukola ku nsonga ezo zeziri mu kubbibwa bano ababbi be tuli mu kugoba. So kakati gyakubiriza abakulembeze mwenna oba okuva mu kibiina ki obubbi bubeera bubbi. Era obubbi obundi wano ng'oli mwogezi wa NRM kitegeere nti oba okuva ku luguudo olw'enfuufu ababbi be babbi esente zirina okukola oluguudo. Otwala omwana wo mu ddwaliro nga teri ddagala omuli wa NRM era n'oddala tojja bisangayo. Ababbi be babba sente ezo ezirina okukola ku nsonga ezo. So nekatenderezeemuko nti ekintu nomutegeere nti si kyaffe kyasinga opposition. Naawe owa NRM awagira NRM kikakatako okwongera kufuga bbi okwongera kulyake zeyisanga bwe tuli mu kuziika awata abyogerako ng'ali mu miitingi z'abafulagira bano agamba ndi wa NRM ekikyamu kibeera kikyamu. Uganda gye twagala Uganda empya pulezidenti waffe Kyagulanyi yaliko Uganda nga ffenna tugenyumirizaamu. Kubanga tebutunagenda mu kulembeze yatunaatera kujja kubeeramu abatatuwagira and it is okay. Naye naabo abatatuwagira nga twagala bagenda mu ddwaliro bafune obujjanjabi. Abavubuka babeere n'emirimu. Enguudo zikolebwe. Nalabye Mwami Museveni yabadde alina ekitundu kyayitamu awo ekaleerwe. Ekitundu kiri bubi teri masannyalaze n'agamba buli kyalo temulina amasannyalaze. N'agamba obuze n'omwina walonda bubi ababaka n'engamba kale bannange tuswaleko. Kubanga obadde mukulembeze katugenda myaka 40 kuyina okula ku by'amasannyalaze. Kati omubaka yalina okuleeta amasannyalaze. Ekyo kyogeddeko okulaga nti oba omukulembeze buli oba olina okumuweereza. Ffe kyetwagala okukola nti disitulikiti oba yawa tebutunaaba tufunye obululu obutono naye katuneze mukulembeze ebyo yennyini gye twagala okusosowaza tubiweereze nnyo. Abantu beera ababadde batatwagala bagambe abantu bano babakyayira bwereere ebintu byonna babikozeeko. Bwe bukulembeze obwa namaddala. Akaba gabadde banguba tugenda katereeza. So njagala kukubiriza abantu b'e Kasanda nga twebaza olw'okubeera abakumu. Honorable Nsamba oyo yali wa NRM naye n'agamba nti nina ebitansanyusa nina byenjagala bikyuke kubanga mwamulonda wa NRM. Naye najja n'abakakasa nti bannaaye nze ndabye abali ekkubo ettuufu tutambulire wano ne mumwegattako. Twebaza era nga tubawa obweyamo tetujja kubaswaza tujja sigalira ddala ku mulamwa. Bankubye agamba nti nga Senator President RDC alina obubaka bw'ayagala okuyisaawo. It is okay, temufaayo. Omukulembeze wa Kyagulanyi bwe tuli kuteekawo
tebusosola. Abantu bano twagala tubalaba obukulembeze. Tewakubadde tebatuyisa obubi, tetujja bayisa bwe tutyo. Ate obubaka bwayagala okuyisaawo, it is okay, abuyiseewo, tuyita pulezidenti waffe ayogere gye tuli. Sewaawo RDC yabuyiseewo obubaka bwo, tuyita pulezidenti waffe. Neyanziza honorable okumpa omukisa mu kaseerako okubuuzaako eri abantu bange ab'e Kasanda. Bana ensanyusa okubalaba mu kiseera kino eky'ennaku ekyamukadde waffe. Njagala okwebaza buli muntu yenna asobodde okujja okwerekera taata waffe. Mu ngeri y'enjawulo njagala okwebaza bannyinaze Nsamba ne bamaama ne baganda baffe bonna mwebale kujjanjaba muzeeyi. Obubaka bwe nnina si bwange nga nze muzeeyi mbadde mukyalira ebbanga lyonna. Obubaka bwe nnina bwa sekitale jeno ow'ekibiina kya NRM. Era nga bwe buntuusiza leeti nsobole okubuleeta akulembera ekibiina kya NRM sekitale jeno omwami Tadong Richard. Buno bwe bubaka bwe nsaba mbusomye nga bwe yabuwandiise. The family of the late Joseph Nsamba, the National Resistance Movement leadership, and the fraternity saddened by the untimely death of one of the historical cadres, Mr. Joseph Nsamba, known as Mzee Kayindo, which occurred last night on Wednesday night. He has been battling with a complication. Mzee Kayindo was a committed patriotic and a royal and dependable cadre of NRM. A dependable cadre of National Resistance Movement, who have put his life on the line of fire and actively participated in the Bush War of Liberation. He remained steadfast in his belief in the core principles of the National Resistance Movement, both in the faith and action. Even when a member of his family temporarily drifted from the movement, he touched many lives, not only from his ancestral home of Mairikti in Kasanda, but also within Buganda region and indeed the entire country. Our thoughts are with the family and this moment of their bereavement, and sincerely pray that the Almighty consoles and strengthens you all in this difficult time. Mzee Kayindo has fought a good fight and has finished his race. We join the family to celebrate his short life, a life well lived, knowing that we shall all one day join him in eternal glory in heaven. The National Resistance Movement stands with the family in solidarity in recognition of his patriotic duty to the country. Please accept our condolence contribution of Uganda shillings, 1 million shillings towards his burial expenses. Atadeko Mukono, Tadong Richard, the Right Honorable Secretary. Anake mbungujeko. Webalisebo. Obubaka buno bubadde bwa Secretary General. Naye njagala mpeeyo obubaka bwange butono omukulembeze wa disitulikiti eno owa security. Ekikulu mu bintu bino, Abaganda balina olugero olugamba nti obukadde magezi. Takubulira kyakola ki. Ekyalemeza muzeeyi oyo mu NRM kikulu nnyo era kye tulina okuyigirako. N'olwekyo abantu bano abamuweereza obubaka nga Secretary General babadde bamuyinamu ekyama ng'omukulembeze ng'omuzeeyi eyeebuuzibwako ku nsonga ez'ekitundu kino. Batuwadde amabugo ga miliyoni emu si lwakuba nti gaazitowa. Pulezidenti yatuweereza, Sipiika wa Paalamenti atuweereza, ne Secretary General akoze ki? Bonna basiimye omulimu omulungi taata waffe gwakoledde eggwanga lino. Njagala okubagumya abali wano mwenna nti gavumenti eno egyalina
balina amaanyi tebabalimba balina amaanyi abantu amaanyi era munyweze obwobulamuzi ekisobola kiri bebalina mwebali obudde bwange n'obuzanyiramuko batisoke RDC Deputy RDC tweyanziza obubaka obwo njagala kutuma Deputy RDC saba kutuma ebwe Deputy RDC kimu kino kya RDC bangambye abembeze mwena oba mu kibiina ki oba mu kibiina ki obeera mubbi era omubbi obundi wano ng'olimu ogema NRM kitegeere nti oba okuva ku luguudo olulefuufu ababbi be babba esente zibakola oluguudo otwala omwana wo mu ddwaliro nga teri ddagala oba oli wa NRM era n'oddala tojja ddisangayo ababbi be babba sente ezo ezibakola ku nsonga ezo so nekatenderezeemu kooti ekintu nomutegeere nti si kyaffe kyasinga opposition naawe owa NRM awagira NRM kikakatako okwongera kufuga bbi okwongera kulyake zeyisanga obuli mu kusiika abadde abyogerako ngaali mu miitingi z'abafulagira bano agamba ndi wa NRM ekikyamu kibeera kikyamu Uganda gye twagala Uganda empya pulezidenti waffe Kyagulanyi yaliko Uganda nga ffenna tugenyumirizaamu kubanga ne bwe tunagenda mu kulembeze yatunaatera mujja kubeeramu abatatuwagira and it is okay naye naabo abatatuwagira nga twagala bagenda mu ddwaliro bafune obujjanjabi abavuka babeere n'emirimu enguudo zikolebwe nalabye Mwami Museveni yabadde alina ekitundu kyayitamu awo ekaleerwe ekitundu kiri bubi teri masanyalaze n'agamba buli kyalo temulina amasanyalaze n'agamba obuzima mwina walonda bubi ababaka n'engamba kale bannange tuswaleko kubanga obadde mukulembeze katugenda mu myaka 40 kuyina okulagulira amasanyalaze kati omubaka yayina okuleeta amasanyalaze ekyo kyogendeko okulaga nti oyo omukulembeze buli oba olina okumuweereza ffe tetwagala okukola nti disitulikiti oba yawa tetunaaba tufunye obululu obutono naye nga tuneze mukulembeze ezo yenyini gye twagala okusosowaza tugiweereze nnyo abantu beeyo ababadde batatwagala bagambe abantu bano babakyayira bwereere ebintu byonna babikozeeko bwe bukulembeze obwa namaddala akabagabane banguba tugenda katereeza so njagala kukumiriza abantu b'e Kasanda nga twebaza olw'okubeera abakumu olwebo nsamba oyo yali wa NRM naye n'agamba nti nina ebitansanyusa nabyenjagala bikyuke kubanga mwamulonda wa NRM naye najja n'abakakasa nti bannaaye nze ndabye awalire ekkubo ettuufu tutambulire wano ne mumwegattako twebaza era nga tubawa obweyamo tetujja kubaswaza tujja sigalira ddala ku mulamwa bankubye agamba nti nga sinayita president RDC alina obubaka bwayagala okuyisaawo it is okay temufaayo obukulembeze bwa Kyagulanyi bwe tuli kuteekawo tebusosola abantu bano twagala tubalaga obukulembeze tewakubadde ffe batuyisa obubi tetujja bayisa bwe tutyo ate obubaka bwayagala okuyisaawo it is okay abuyiseewo tuyita pulezidenti waffe ayogere gye tuli sewewaawo RDC yabuyiseewo obubaka bwo ete pulezidenti waffe neyanziza honorable okumpa omukisa mukaseerako okubuuzaako eri abantu bange ab'e Kasanda baneesanyusa okubalaba mu kiseera kino eky'ennaku ekyamukadde waffe njagala okwebaza buli muntu yenna asobodde okujja okwerekera taata waffe mu ngeri y'enjawulo njagala okwebaza bannyinaze Nsamba
ne bamaama ne baganda baffe bonna mwe bali kujjanjaba muzeeyi. Obubaka bwe nnina si bwange nga nze muzeeyi mbadde mukyalira ebbanga lyonna. Obubaka bwe nnina bwa sekitale jeno ow'ekibiina kya NRM era nga bwe buntuusiza leeti nsobole okubuleeta akulembera ekibiina kya NRM sekitale jeno omwami Tadong Richard. Buno bwe bubaka bwe nsaba mbusome nga bwe yabuwandiise. The family of the late Joseph Nsamba, the National Resistance Movement leadership, and the fraternity saddened by the untimely death of one of the historical cadres, Mr. Joseph Nsamba, known as Mzee Kayindo, which occurred last night on Wednesday night. He has been battling with a complication. Mzee Kayindo was a committed patriotic and a royal and dependable cadre of NRM. A dependable cadre of National Resistance Movement, who have put his life on the line of fire and actively participated in the Bush War of Liberation. He remained steadfast in his belief in the core principles of the National Resistance Movement, both in the faith and action. Even when a member of his family temporarily drifted from the movement, he touched many lives, not only from his ancestral home of Maeliti in Kasanda, but also within Buganda region and indeed the entire country. Our thoughts are with the family at this moment of their bereavement, and sincerely pray that the Almighty consoles and strengthens you all in this difficult time. Mzee Kayindo has fought a good fight and has finished his race. We join the family to celebrate his short life, a life well lived, knowing that we shall all one day join him in eternal glory in heaven. The National Resistance Movement stands with the family in solidarity in recognition of his patriotic duty to the country. Please accept our condolence contribution of Uganda shillings, 1 million shillings towards his burial expenses. Atadeko Mukono, Tadong Richard, the Right Honorable Secretary. Anange mbujeko. Webalisimu. Obubaka buno bubadde bwa Secretary General. Naye njagala mpeeyo obubaka bwange butono bw'omukulembeze wa disitulikiti eno owa security. Ekikulu mu bintu bino, Abaganda balina olugero olugamba nti obukadde magezi. Takubulira kyakola ki. Ebigambo ebirungi ebyo ebivudde ewa Pulezidenti w'eggwanga yalondebwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine awamu ne taata Honorable Joel Ssenyonyi tweyanzizza obubaka obulungi obwe mutuwadde obuteeka ettaffaali ku struggle yaffe kutuzzaamu amaanyi ate era n'okutukumaakuma. Tuli basiimu nnyo, tuli basiimu ddala. Tusaba Katonda atukuume, atutangaaze ate era atulage ekituufu n'ekkubo eggolokofu.